kati engeri pulezidenti gy'ayombye ne sipiika wa paalamenti ebintu birabika bibi nnyo, si bibi, ye agezaako okuzimba ate kiri. Era ku byoyogeddeko nti singa tunaabeera n'ekizibu ojja kwesanga nti kati tetukyawaaba mu Uganda, tuwaaba mu East Africa. Waliwo okugenda okulonda ababaka abo abagenda okukiika mu paalamenti ya East Africa. Mukasambidde yagenda n'awaaba mu Arusha mu Tanzania ye wali kati kooti ya East Africa. Era kati abantu bangi balina essuubi nti singa balabenga mu Uganda ebintu bigaanye baddukira mu kooti ya East Africa eri Arusha ne bawaabayo. Nolwekyo ekooti ya Arusha egezaako okulaga nti ewa ensala efe balinga bano abalowooza nti banyigirizibwa. Naye ng'oyo yenna Katemba, oyo Katemba bw'oba oyagala omutegeera obulungi kati owa East Africa Museveni wakutaga nti aziba, oddayo osoma history nga Tebwasa bwe yatugambye, history w'okuzimba Uganda. Uganda yazimbwa ku mwoyo ki? Mulongo akugambye gwa bwa Sittani. Entebe ya Sittani gye baateeka mu Uganda, Sittani n'atuulako amagulu n'agateeka Somalia n'agateeka Somalia amala n'agateeka Sudan. Akabina ke ne kabeera wa wano mu Uganda. Nti abantu bwe baakwatanga ne babazingazinga ne babagamba nti mugenda Lancaster kukola ndagaano ya bwetwaze, nga batudde mu Lancaster amawanga 15 n'ebibiina by'obufuzi ebibiri DP ne UPC bakeera ku makya nga UPC oba omukulembeze wa UPC akutte mungu alumbe Buganda. Kitegeeza nti baatuula mu Lancaster kwefuga. Era eyateekateeka Lancaster conference ebintu bya 66 bwe byagwawo, kiki kye yalina okukola? Yalina kutunula butunuzi nakusigala ng'akwata sente z'Abangereza ng'aziwa ekintu ekyali kimaze okutabuka ekitalina makulu. Kuba kyateesawo amawanga okuba nti geegasse wamu, kwe kufuna obuyambi okuva mu nsi ez'ebweru nga zigamba tetujja kusobola bayamba nga muli butundutundu, wabula mwegatte wamu tubayambire waki. Bwanga abantu abeegatta wamu nga batudde wammwe batudde bu sebokoli bannaffe Muteesa waffe ntozi kyamukasuse sebokomyewo sebo obadde ovuddeko sebo genda maaso. Bwebaba nga Abangereza bakkiriza nti ekyakolebwa mu 66 ng'Obote akwata amagye okukuba Buganda kyekyali to, kitegeeza nabo baali mabega wa kintu ekyo, kuba be baali bawadde obwetwaze singa baali bakikoze mu bwesimbu nga si mu bukuusa nankwe, baali badde basobola okugamba nti tulina obuvunaanyizibwa okutereeza abantu bano. Lwaki gwe olumbye munno? Naye ate bamaliriza bakoze nanteekateeka egenda omu kumutemula Bungereza gye yali abudamidde naye okumutemulirayo. Ekintu kisigala nga kitambula. N'olwekyo ezo zenkola n'enkwe n'obwa Sittani bwe tuteekwa okusooka okutegeera, lwe tutegeera East Africa ezimba olwaleero na kiki kyegenda okuba na biki ebigenda ogivaamu. Era bwe tuba bakuginogera ddagala tandika odinoga nga mukola ki? Nga Bukyaayi, nga naawali ekizimba tusonzeewo nti East Africa ekigiteesaawo okuba nti kaakati Abaganda babadde boogera ne gavumenti ya Uganda ku kunyaga ettaka lyabwe, bagenda kutuuka ekiseera ng'ate bateekwa kuwambuya ku nsingo, boogere n'omukulembeze oba bali baba mutadde Kenya, oba bali baba mutadde Rwanda, oba bali baba mutadde Tanzania, bamugaye seba ate ettaka lyaffe ne Buganda kati libbibwa. N'ekyo olaba obuzibu
bwe tugenda tweyongera okubeeramu. Naye ekyo nagambye nti waliwo abantu baffe eno muffe Abaganda abakwata Baganda bannaabwe ne babawaayo battibwe, bakole obuddu, bakolebweko buli kikolobero, bo basobole okufuna omusaayi gwe bakozaamu ttoosi z'emigaati ze bakoze eki ze bakutte. Bebo bannantongoziwa, beba babaka bali mu palamenti ya Uganda, bebo basentebe b'erosi 5, bebo basentebe b'erosi 3, bebo basentebe b'erosi 2, bebo basentebe b'erosi 1. Nga bamaze okubeera basentebe ate bamaliriza nga beekulu beesera bakuguumaaza, naffe tuli bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Mubwekyo teri ayinza kugamba nti nze ndi muka Mubiru oba ndi muka Haruna naye ng'ate afumbira musajja mulala, akeera n'afumba ew'omusajja omulala, najja naga nti nze baze wange Haruna mwagala nnyo, naye ng'ate afumba wa Mubiru. Era ensi emulaba nti afumba wani wa Mubiru, ne Mubiru n'akeera ku makya n'agula gomesi n'agimuwa, nakuwayo n'olukumi olumwebaza okukola ki, okufumba. Kati Haruna bwe tujooga n'agamba wakakati nze n'ebintu byange ente zange nasanze bazitutte, omukazi oba obutabaawo. Naye nze omwami wange mwagala newankubadde ente zaffe bazitutte, ogenda okusanga ng'ente ate ziri wa Mubiru. Nolwekyo ono omukazi Mubiru gwawa omusaala gwawa ne gomesi, mu butuufu aba alidde mu Haruna oluki olukwe. Era Haruna bw'asigala ng'abala omuntu oyo nti ddala wuwe, Haruna abaako mubeezi kikyamu. Nolwekyo ebyo by'Abaganda tuteekwa bitegeera nti bwe tunaaba tubaakununula Buganda, bwe tunaaba baakwenunula kuva mu buddu, biki bye tuteekeddwa okumanya bwe bikwatibwa ne bwe bitambuzibwa, olwo bituteekwa okusalawo. Nade nyumyako n'omu ku bintu by'emipiira n'eggwanga lyaŋŋambye nti lyo ndyerabiddemu katono, lyo bwe liba nga lirina omuntu waalyo ng'asamba emipiira gino egy'aba professional egy'ebulaayi, bano bwe baba baddugavu bwe batwala eyo ebulaayi okusamba emipiira, bwe baba batuuka okulonda ttiimu y'eggwanga, kwabo bo tebalondayo nti n'ogundi ajja asambira eggwanga lyaffe, balonda bano abaabwe abaasigala ewaka bwe bajjamu ttiimu y'eggwanga, nabo ne babafuula abantu abaaki ab'omugaso. Naye fenga mu Buganda obwo buzibu tukyalina bw'amaanyi obw'okulowooza nti kati bano abali eno bantu ba Ssaabasajja Kabaka, naye nga balina omuntu gwe baweereza. Mukama wange ojja kulaba endagaano kati ebbiri ezakakolebwa wakati wa Mengo ne gavumenti ya Museveni ez'obuguumaaza, nga endagaano egamba nti gavumenti yakkiriza okuwa Mengo biliyoni 2 ez'okuzzawo amasiro. Gavumenti yakkiriza minisita w'ebyobusuubuzi ne minisitule y'emmengere y'ebyobusuubuzi zikole endagaano we zigenda okukolaganira awamu okunoonyeza ebirime bya Buganda akatale. Kulaba katemba obw'okufuula Mengo situdi oba agenti ya gavumenti ya Uganda egumaaza Abaganda nga babakolako ebikolobero, nti waliwo ekintu ekiyinza okubakolerwa nga Emilia Kyambadde mbu omuzaana wa Ssaabasajja Kabaka akwataganye n'ensamba ku maama mbu bagezaako okunoonyeza Abaganda okutali. Mengo batalina buyinza bukubiriza abantu kulima, nga gavumenti ya Uganda enyagako abantu ettaka lyabwe emisana tuku
nga tewali asobola kukubirira kugamba nti ettaka lyammwe temulitwala, wawe oyinza okuŋambira nti kuno miliyoni akyambadde azze kuyamba bano babeereko kye batuukako, naye bintu byakuguumaayo byebyomwoleso ogubadde mu lubiri ogugaddwawo olwaleero nti gwabaddewo pulezidenti Museveni n'akwata sente n'aziteekamu gubeerewo ng'ayagala gubeere mu lubiri, ne bakuŋŋaanya abataka b'obusolya bonna ne babateekawo bafuuke ekyobulambuzi, naye ebyo byonna Abaganda babiraba. Nolwekyo nga mpumbawumba ku mulamwa, ebyenfuna bya Buganda mu Uganda birimu bitya mu butuufu. Nange kanzikakiriza ekyamulongo nti omuddu